Katonda abawe byonna Zubeda omala budde ono teri yakusinga kukyaza abavuma namuddoko ku YouTube nemusinika amannyo buli omu ajja kulozaako era abantu basanyufu Zubeda by the people happy Zubeda abantu bakukowa lwa kuvuma abantu ndowooza obiwulidde abantu tebalina bigambo biwoomu eri Zubeda bamugambye nti naye akaabizza abantu amaziga mangi nnyo batuvuddewo onayambalidde n'abagereka wa Buganda munnange talina bigambo biwoomu yadde n'akamu mbasirise nnyo abaana bali mu makomera ebintu bingi ebibaddewo tebabinyumyako tebabyogerako ate kati mbuki gwe ng'omukazi akulya abakazi mu Buganda noba nga towavaayo kwogera ku kikolwa ekyatukibwa ku Babi Itungo nga kati oyambadde obusuuti otambula ogenda ozunga mu Buganda mbusimanyi ogudde ogenda kulonkinga enkulaakulana y'abakyala buli kimu ebyo byonna byomala bya mbulago abantu baakubuukira baakukoowa nze si kyene kyenjagala kugamba abantu bali mu Buganda mwenna muli baffere mukolera Museveni so najjinda kyonna kyoli mu kukola essaawa zino nkiraba nakusuuza projekiti ya mental health gye wali ozimbazimba nga mwagala kuvayo mu lukale mulangire mu Ssaabasajja Kabaka yayiika amadinisa nga kyemwali mwagala okuyitamu kati bakusetudde buto oluvannyuma otandise okulambula Buganda musime mwagala ku projekiti z'abakyala abakyala batulugunyizibwa nga toboogerako Babi Itungo si mukyala mu Uganda abaana b'obuwala abakwatibwa bali mu makomera si bakazi ate nga Buganda ejjudde abantu bangi abebeka ebyenjawulo n'abamawanga ag'enjawulo wabula bwe munaasirikanga obutayogera ku nsonga zino abaana bwe bagenda kusinkana ekintu kyekimu so nze njagadde bagamba mutegeere n'abagereka ntegedde wajolaga na buli kimu projekiti yo naye nja gisimbako essira ensi ejja kukyawa ngera bwe yakukyawa edda wano waleeta ekisaakaate ng'ekisaakaate kiringa ekisomesa obuseegu era kyakomekkereza kigudde kubanga bwe projekiti zammwe zaali zakwagala kupromotinga bintu bya Museveni so si kupromotinga buwangwa nanno bya Buganda kuba tosobola kubanga osobola kubanga oteekawo ekisaakaate naye nga gwe kennyini akulira ekisaakaate ate abaana b'ozaala empisa zaasiiwukasiiwuka dde noga togenda kusomesa kisaakaate osomesa ki mbadde nga nti kyali kye begins at home empisa gwe nga gwagamba tiwateekawo kisaakaate empisa zalina kutandikira ku ggwe n'omwana wo oba n'abaana bo naye abaana be batandika okweyisa ng'ekitagasa mu community omwana abeera ku social media ng'ali mu kwegaala omwana abeera ku social media ng'ali mu kukola ebintu bitakwatagana tasobola kuvayo kwogera ku nsonga z'abaana abawala bali mu kubonaabona mu Uganda wabula nga ati gwateekawo kisaakaate kumbi yali projekiti yakufuniramu ssente kati mujja tuwulira ate abaana bagenda bakalakata muganye okusoma ebyafaayo nti ne kabaka wa France eyalekulira abantu n'abavaako n'abaleka baffenja ne bamwefuulira obwakabaka ne busana kati buddanga mujja kitegeera kati kuno kwokusaba kwange ndyoke ngende ku information endala nazzi kuno nga ekitiibwa ky'Abaganda n'Obuganda bulombolombo na nnono ensonga enkulu eyali y'amaanyi nnyo nga Obuganda buyimiddeo ku ttaka era nga bagamba nti Omuganda n'ettaka tosobola baawula wabula kati kikyuse Omuganda n'ettaka bafuuse bakwegoba buli omu agoba munne kiki ekituuseewo wano Abaganda bangi batwaliddwako amataka nga teri wadde muntu abalwanirira Emmengo Abaganda bangi battiddwa nga teri wadde muntu abalwanirira kuva Emmengo ekiseera kituuse nga Abaganda bafiiriddwa buli kimu nga tebakyalina kyakuzza eri omumwa nga tebalina kigula magala eddiba n'okusomesa abaana kifuuse kizibu nga kati buli muntu agenda okusomesa omwana naye kumala kuseetula lwanyi ku ttaka lye ate ne tugirwa ekizibu nti n'olulangira lwenyi lwefudde kizibu lutunze amataka lugamazeewo kubanga tebaagala kukola njagala kusooka kukubiriza obulanga mwenna bannayuganda n'Abaganda kasaaka abalangira n'Abambejja mu nsi muno mwe tuli olina okulekamu omukulu naye omukulu olina okugulekamu ng'okoleredde oyongeddeko bye baakuteerawo ffe ekizibu ky'abaddugavu kiri kintu kimu nti ffe kasita omuntu akola ekiraamo omusika gwe bataddeko alowooza asikidde bya bugagga era yawooza waliwo amuwadde right okutunda buli kimu so nga ate obusika buba kwongera ku ekyo omugenzi kye yalekawo okwongera kutwala legacy maaso yensonga lwaki ensi za Asia zikulaakulanira abazungu nga balekawo kye bayita heritage ng'ebintu basika ne bongerako obwongezifu omuze gwe tulina mu Uganda ne Baganda buli muntu lwafa ebintu bibikoma ebintu batwala bitwale ku bitunda bwe munaagabana kanjira bategeeza
Anazzi kuno nga mu Buganda kizibu nnyo omuntu okuva gy'avudde n'agula ettaka baamalanga kubuuza gwani. Naye otogerera essaawa zino ettaka lya Buganda lyonna litundiddwa nga balitunze bennyini, abamu bannyini ettaka, abamu si bannannyini ettaka. Ngenda kubasaba mwenna abantu abali mu Buganda mukendeze ku kitunda ttaka. Lwaki Uganda yonna real estate project ebuuminze nnyo mu Buganda okusinga Uganda yonna? Era lwaki ettaka lya Buganda liri very 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 cheap to the extent nti omuntu asobola n'okufuna poloti ey'emitwalo 5, to the extent omuntu asobola okufuna ne poloti oba ettaka ku miliyoni, naye nga bitundu ebyo tosobola gifunayo. Mwe temula nti waliwo ekikyamu kirina okwogerwako. Lwaki ettaka lya Buganda lifuuse kintu kisekererwa? Yes, tukimanyi nti Buganda be bantu abakuŋŋaanye wamu, naye ekintu ky'okutunda ettaka odyemalako kigenda kuleeta mugenda fuuka emmomboze mu ggwanga lyammwe nga mwemazeeko ettaka. Ekizibu si gamba nti mutaba na mirimu, ekizibu gavumenti eri mu buyinza nkyamu, si yabannansi. Yebabuzizza emirembe nga mu abantu, yebabuzizza obutuuliro nga mu abantu, yebabuzizza ebyokukola nga abantu. Ne bye mwandibadde mukola n'ebyetta kye mulina okukola ng'ekiyinza okubazzaawo n'okusomesa abaana bano okubalisa kutunda ttaka. Ettaka lye mutunda lwaki mwemalako ettaka mugenda kubeerawo mu myaka 2 ebujja? Lwaki mugenda mwemalako ettaka mufuuke emmomboze bagambe nti wano waaliwo bannansi baawana balina amataka ng'ekitono nnyo buli famire alina acres 5 nga kati musigaddeko fuuti 15 nga nazo mukyaseetula oluwanyi. Ebitundu ebirala nga tewaliwo projekiti za kutunda mataka. Kyekibuuzo kyange, lwaki Abaganda mwetunzeko amataka mugamalawo? Ng'ekizibu mukimanyi si kya kutunda mataka kubeerawo, kubanga ettaka ly'otunda enkya terigenda kudda. Gw'otunda to survive, y'oli atunda to occupy or to expand. Biri ebintu bibiri. Gwa Muganda atunda ettaka otunda to survive, gw'oguzizza agula atunda to expand their territories. In the next 15 to 10 years mugenda kubeera luddawa nga ne mu byalo mwatondayo dda, mwalina enkaayana mu famire ettaka buli omu n'aligabana. Lwaki temwebuuza nti Museveni ekyamuleetesa etteeka ewa administrator general nti nannyini bintu bwafa bigabanibwa with immediate effect, era nammwe abatasobola kukozesa bwongo bwammwe ne mukkiriziganya nti etteeka ligenda tuyamba buli mwafune ku kyafuna obwa kaali katego kwa Museveni kye yali ayagala. Yensonga lwaki nti buli akola kati essaawa zino bw'akola olumala okufa buli kintu kyonna nga kisaanawo. Kabeere mugagga atya olufa nga buli kimu ekintu kye kisaanawo, kubanga Museveni yateekawo etteeka eriwa bangalobonani obutayagala kola ne batandika okutunda buli kye baagala ne bagabana buli kye baagala kubanga mbwe etteeka weeriri. Ekyo nno kikyamu. Ngenda basaba mwena abasajja n'Abaganda mulekeraawo okutunda ettaka lya Buganda ne bwe liba liryo. Lwaki? Museveni alina ssente zaawa Banyarwanda banne okujja okugula ettaka mu Buganda nga mwe abatunda mugenda kukomekkereza luddawa. Bo abagula bagula kwegaziya, beegaziwa badda luddawa kumalawo Buganda. Mujja tuuka ekiseera nga mugamba nti wano waaliwo Abaganda naye tetumanyiwa gye baalaga, tebakyalina ttaka. Naye nga gw'oguza ettaka z'okugulako ettaka talina jjajja mu Uganda ne kitawe tamulina, gw'oguza ettaka tombuuziza nsibuko ye, tombuuziza yaani. Abaana abobuwala mufuuse ekizibu gwe musanga gwe muzaalamu, musaasaanyizza buli kimu kisaasaanye nga mwagala, tetukyalina nsibuko. Okitegedde bulungi? So njagala bagamba mwenna bannayuganda abali mu Buganda mwegendereze nnyo, mugenda fuuka emmomboze emyaka 15 okuva kati. Bwe mutajja Banyarwanda mu buyinza mu myaka 15 Abaganda mugenda kubeera lufu mu kuba ye mission ya Museveni ng'ate ssente azijja mu ki? Azijja kusereza omusolo z'akola kizasasula. Nababuuzizza lwaki enguudo mu Buganda nfu ng'ate Buganda yesinga okuvamu omusolo gwonna ogukola mu ggwanga lyonna ebitundu 7 ku buli 100. Lwaki enguudo zaamu nfu? Kubanga ekyo yemu ku technical economic structures oba strategies za Museveni zaagala okukubiramu Abaganda abajjamu 70% omusolo ne ugenda kukola bitundu ebirala eggwanga mu Buganda natakolamu nguudo. Lwaki? Kubanga kiri technically motivated okuba kuba economically, nakyo muganyo kitegera. So njagala bategeeza
bino byonna ebintu byemwagala okwebuzabuza nti mubitegeera ebintu bino byonna biringa embiraba bitegeke wante wali muntu asobola kuva nagamba nti nze nagenze banengula futi 15 wali omuwuliddeko muna Uganda avudde naga nti agenze banagula futi 15 njagala omundeetere ogambe nti omuganda yagenda oba omuntu yena eva mu Uganda agenda banagula futi 15 oba agenze Congo nafuna futi 15 oba nagende South nagula futi 15 oba nagende Kenya nagula futi 15 oba nagende Tanzania kawe Burundi ani yali agenzeeyo lwaki mwe muleka buli muntu najja mu Uganda neyeegazanya n'atwala buli kyayagala kubanga temwagala kutegeera nsonga zino so njagadde obagamba bwe mutalekera okukendeeza ku kitunda ttaka nakwetegereza nsonga bwe ziri nkubuulira ojja kuseetula olwanyi mpaka mu ddiiro lyo era emmere egenda kuggwako n'eddiiro ogenda dditunda ogenda kukomekerezaawa oba togenda kwesula mu mmotoka ogenda kweyimbamu ogwakabugu oba teweeyimbyemu ogwakabugu ezisigadde ogenda zifuna mu paasipooti ogenda owaŋŋanguke mu kuwaŋŋanguka ojja genda okufuna ssente ezirowooza ogula ettaka ng'ettaka lyeyongedde ebitundu 50 ku buli 100 watunda miliyoni 2 nga miliyoni 2 watunda miliyoni 3 nga miliyoni 3 wonna mu Buganda is an strategic area wovuga okuva mu center y'ekibuga n'ogimalako within the period of 2 hours awantu wabera expensive bwoba tosanze ejja mu kuba oluguudo lwonna Buganda ogivugera essaawa 2 ne muganya okutegeera ekintu ekyo kikyamu wadde embeera mbi musituke mulwane gavumenti batadde mu mbeera eno musituke bwe mutakikola mugenda kusigala mmomboze mu nsi yammwe kubanga yagula ettaka sente azirina banzire gwe atunda ettaka toyinawo economic activity ndala gy'okola kwongera ku bizinensi yo oba ku byenfunayo zigenda kuggwako ye ng'ate kyalimu ye indirect expansion gye balina gye bakola olwaleero bwe bamalawo nga temumanyi kubanga otunze ettaka ng'ensi ekulemedde ogenda Buwarabu ogenda mu America ogenda Canada ogenda tuka nga watunze miliyoni wa miliyoni 10,000 mu myaka 5 ba ku 10 watunze miliyoni 5 nga wa miliyoni 10,000 nga tokyasobola kugulawo ogenda kukomekereza luddawa kitegeeza nti gongo omuganda bagenda kujja mu Buganda oveemu ogenda kukomekereza waliwo ekitundu kya Buganda ekitundu ky'eggwanga ekigenda okukwaniza okugula ettaka awo nga tuvuddeyo waliwo ate amawulire agazze nti Tina ba poliisi yamunonye nemutwala oba nemuggyako statement wabula statement gye yakoze eyawukanira ddala ne interview gye yakola akkiriza nti taata Martin bamusiba ne balyoka bamukuba yamusiba n'alyoka amukuba mpaka kumutta so bino ndowooza ebyasooka bino ebya interview Tina baali bamuwadde amagezi n'ebyokwogera Tina bamuggyeko statement naye statement ye ng'eyawukana n'ebyo bye yakola ne Seimo okusookera ddala Tina yakkiriza nti taata we yasiba Martin emiguwa yamusiba emikono n'amusiba n'amagulu n'amukuba nti era taata yajja n'emiggo yagitema ku faamu yajja nagyo mu nkwawa n'akwata Martin n'amusiba n'amukuba paka kumutta. Statement eno sisobola gipostinga kuba tebanaba kumpa lukusa naye nga byonna mbirina. Kaakati mujjukira omusajja eyali mu interview ya Salt eyagamba nti natuuse ne mugamba ggulawo naggulawo ne mugamba Habati tokuba mwana nti n'agamba yeekoza nti n'amusamba engatto nti yagenze n'amenya omuggo gwa antena n'amukubisa amayinja. Omusajja oyo mumujjukira
oyo omusajja ye yakulembeddemu poliisi ogitwala Nakasongola Tina gy'abadde yeekwese era gundi statement baagimukozeeko bulungi nnyo. Oyo omusajja muganda wa taata Tina ye muto era ngenda kuba mbabuulira amannya ge, akola mulimu ki, abeera wa, bamukitegeera. Naye nga kyonna kye kiri statement ya Tina eyawukanamu ku ebyo bye yakola ne Seimo. Ekyo kye nali nabagamba nti Seimo omwana yamuwa interview 2 ye n'atuwa interview emu. Ate ekyokubiri ngenda kuba mbabuulira lwaki Seimo yamala n'akuba Mama Martin byonna mbirina. Guno omusango ngulimu era byonna mugenda bimanya. Omanyi abo ba YouTuber Mama Tina bwe yabamma bonna akantu ne bamwefuulira ne baagala okumukuba naye ffe abatalina manya tugenda gezaako okupushinga ekintu kino paka nga tukigusizza. Mukitegeera ngenda baleetera paati ku paati. Yali wa defense gwe bajjako interview n'ategeeza nti Herbert omwana yamusiba era nti agenda omujja mu kisenge nga yenna omwana musibe, amusibye amagulu, amusibidde emikono emabega, nti era ng'amukubye amatofaali buli kimu wa defense we yagamba. So kino kiba kitegeeza nti Tina biri byonna bye baali boogedde baali bawadde magezi nti mwogere kino na kino, nti taata yamukubyeko katini, omwana abadde mulwadde, byonna byali byangete. We tuli munange tubaawo kubanga tugakuwa era tuliwo kubanga tugakutuusaako. Ensonga z'amukunja tasera ne abalenzi simanya Icon Grid mwagirabye ku makya era essaawa kakati wetugira nti poliisi ebiyingidde. Bannange mmwe ba Creed musooke mujje wano, mukimanyi nti no poliisi eyingidde mu bintu byammwe. Ye egambye egenda battressinga omu ku omu. Iye bino mwagenze wamukunja Creed n'agenda ewoolina mwenna bagambye ate obwedde abaana bagamba ebintu by'okubbala tebibaamu poliisi. Maama poliisi evuddeyo negamba twabalabidde ddala bagenda kubaloba. Naye banange poliisi ng'ebeeyanguye. Balina statement gye ngenda okukola naye siina looya. Balina statement gye ngenda okukola naye siina looya. Sirina wadde naye nga poliisi yiye ekiwandiiko ekitaddeyo egambye egenda kubasika omu ku omu mwenna ababadde mu butaabu. Nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo, ensonga z'omwana wa Zubeda zo zikyalanda. Abantu bagamba mbu Zubeda kakirabe. Zubeda tukkirize tugaana obadde toleeta mwana wo mu kamera ge mazima. Mwana wo badde omulekayo gyali eno gwe n'okola ebikolobero byo. Nebo abantu we balabanga gwe toswala gwe omukulu nga banoonya ekinaakuswaza kati wagenze n'oleeta weakness yo mu kamera. Kati oli mu kuyomba temufuma mwana wange gwe aba banno badde obawa mmere. Buli gw'obadde ofuma ayinako amuzaala oba oyagala bamulinda akule owuwo bamuvumye muto. Ng'ate mu buto afaananye Edison bayinza omuleka. Mwana yafaanana mwana yafaananamu koko Edison naye tutambulira bwawo tewali buzibu era naye mwana Katonda gwakuwadde. In fact obadde toyomba na kuyomba. Okujjako senga abantu babadde balimba nese baboogera amazima gaabwe mu kisiibo. Tuli musawumu abantu boogera amazima. Kikazi gwonyiiza wakwata omukyala omwana we gwe batta oli omuvubuka gwe batta mbu bamukutte n'omuwala. Omukyala ye yalabanga interview asobola gikola na mukazi munne yasobola otegeera ekive okufiirwa omwana kye kitegeeza. Bwe wavaayo n'ojja n'otandika okugamba ensimbu omukazi namulabye nga gwe bitalumye namulabye nga omukazi mugomo nnyo ng'oli afiiriddwa omwana we.
ogenze omujjeko interview atodde n'okola bikomenti bya kisiru bw'omukazi mugumu nnyo kati wali ogezaako kutegeeza ki kyosiga kyokungula ebyo bye wasiga buli gw'obadde ovuma ayinako amuzaala sige naye ng'omwana ye yafaanana Edison kale omwana tayinza faanana Edison mu buto n'ogaa nti bagenda mulinda bulinza akule uli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wona woli wona wosinzidde sigala naffe tovaawo